Osibyetya omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Pregen Media TV gwe atanaba ku subscribinga kankusabe ogende maso o subscribinga ensobole okwongerayo amawulire gaffe ya entertainment sako nagaga sports gasange ku pregenmedia.com wali amawulire amalungi amawulire gotasanye genda maso atera ngoswa gegaliwo aga entertainment sako nago aga sports jogenda ogasanga olwalero ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwamukutula sanja 2022 nze namawulire nga njagala okutegeeza nti yo ate government oba US yavuddeyo bwetyo negenda maso n'okulabika nga ewandika ekiwandiko ng'etegeeza nti enkola eyogenda maso n'okulabika nga batulugunya BanaUganda sako n'okubabuzaawo n'okulabika nti abamu ne mu kiseera kino bakyali mu kkomera yandibadde egenda maso n'okulabika nga nate egenda maso n'okugibwawo mu bwangu ddala kubanga egenze maso netegeeza nti ekimala olunaku olweggulo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwamukutula sanja guno gwennyini gwe tulimu 2022 yavuddeyo newandika ekiwandiko ngegezaako ogenda maaso n'okulabika nti etegeeza gavumenti erekerawo ogenda maaso n'okulabika nga enyigiriza obulamu bw'omunnayuganda yafuddeyo netegeeza nti bannayuganda bangi basibibwa bannayuganda bangi bakwatiddwa ate abamu nga bakyalina mu kkomera nga nkuwaddeko ekyokulabirako kinajjukirwa nti omukulu Segirinya Muhammad saako ne munne Alan Sewanyana oluvannyuma lw'okukwatibwa nga babavunaana ebikolwa ebitemu byogenda maaso n'okutta abantu ab'emityana bwe batyo babakwata ne babasiba akabanga kanene nnyo ddala teri n'omu atakimanye n'olw'ensonga eyo USA evuddeyo netegeeza negamba nti ekimala gavumenti ya Uganda eteekwa okulabika nga yeegaana oba nga egaana ebintu bino ebyogenda maaso n'okulabika nga etulugunya BanaUganda erekerawo kubanga ekimala wetalekerawo bagenda kulabika nga natera bafuna engeri y'okulabika nga gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni saako n'abantu be bonna bagenda maaso n'okulabika nga natera babasanyawo kubanga munnange kye bakola si kirungi n'omulundi n'ogumwegeze maaso ne yeebaza media houses oba abo bonna abayitira ku mikutu gimigatta abantu ne basobola okubaako n'amawulire ago ge batuusa eri abantu nga bagezaako okubagamba nti balekeraawo okulabika nti natera batulugunya obulamu bwa munnayuganda yegeze maaso ne yeebaza nnyo media houses zonna saako n'emikutu gimigatta abantu negamba nti banange beebale nnyo okuddukirira obulamu bwa munnayuganda kubanga munnange si kyangu nnyo okulaba nga waliwo embeera etagenda bulungi omuntu n'avaayo n'addukirira munne bwetyo yagenze maaso ne yeebaza naye ate yagambye nti ebikolwa bineeno ebyokulabika nga batulugunya abantu birina ogenda maaso n'okulabika nga bikomebwako oba biteekebwako ekkomo bwe kityo natera nnyongera okukakasa atera okutegeeza abantu abasinga bavuddeyo ne bagamba nti nedda newankubadde nga US evuddeyo neeyogera si gwe gusoose evuddeyo ng'eyogera ebintu bino naye tebaako kyekola ebigambo bino bikoma bukomi n'olw'ensonga baveeyo babeeko ebintu bye bawogera ng'ate babiteeka mu nkola kye bazizzaako oluvannyuma lw'okulabika nti BanaUganda abasinga ne mu kiseera kino bakyali mu kkomera ate nga babavunaana bwemage tebanaba kufuna eddembe lyabwe ery'obwebange nja kuba natera nkwongera amawulire gaffe amala tosanye kugasubwa wekumire ku Pregen Media TV ebirungi tuyina bingi n'ekinjagadde okutegeeza omanye nti naawe osogenda maaso n'okomentinga ku nsonga eno ogyogerako ki eya US okuvaayo newandika ekiwandiko ng'etegeeza nti gavumenti ya Uganda erina okulekerawo okutulugunya abantu katono nnyo kanzije.